mugezaako kunyigiriza abatagenze mu nsiko abasigadde wano nga babawakanya kubanga amaanyi ga abantu nze nkimanyi bulungi nze nga yasoma Museveni nti ate amaanyi ag'abantu okusinga emmundu ntegerekese njagala statement eno abatula bonna mugitegeera olwaleero nga tumalako omwaka guno 2024 Museveni president atya nnyo amaanyi ag'abantu okusinga emmundu gye yajja nayo. Yes, kyova olaba akutte emmundu omulwanyisa mutwala mu civilian court. Naye abantu abasazeewo okukozesa people power abatwala mu court martial. Evidence weri. Abaana abatakutte emmundu oba bana Uganda mwenzo kwa ekintu kino mbadde temukigenda kambalekeraako omwaka. Abaana abatakutte emmundu kulwanyisa Museveni abatwala mu court martial etagoberera mateeka. Abakutte emmundu okulwanyisa Museveni nga Koyero ne Jamiru mukulu abatwala mu civilian court. Yes, alright, nkwanirizaako nate ntegeeza nti oli ku Yugi Update Civic osinzira okubanga otuwuliriza channel yokka eyeewaayo okubaweereza information okwetooloola eggwanga yonna ate n'okubawa follow up gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ensonga oziwulidde bulungi era gwe na foot soldier ali eyo ng'obadde oyinamu akeebuusabuusa n'okwenyooma wano woba ojja amaanyi owage buto kubanga omusajja ekituufu abatya n'okusinga amagye agakutte emmundu. Lwaki? Kubanga akimanyi amaanyi gali mu bantu, akimanyi amaanyi gali mu bantu. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza buli w'osituka noga nti olwanirira ddembe ekyo kimukanga nnyo than oli okusituka n'agamba nti nno agenze mu nsiko kulwanyisa mwami Yoweri Kaguta Museveni kuba akimanyi emmundu z'alina zikubisaamu ezize naye naye kennyini amanyi ky'atalina nti ge maanyi agali mu bantu ge yeetaaga gwe ky'omusinga. Kuba buli w'obeera n'emmundu naye ng'ate tolina bantu bagenda kuyambako okudifendinga mmundu ezo nazikwata kakasa kkiriza oba gaana oba tolina maanyi. Kati so buli foot soldier yonna gy'oli kimanyi nti olina amaanyi agakira ku g'omuntu oyo gw'oli mu kulwanyisa. Era saagala obeerawo nga weetiitiridde. Vaayo n'amaanyi, situka, raisinga, toggwa mu ssuubi, tobeera frustrated, sigala ng'oli empowered ku ekyo ky'obeerako. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko ojja kuba osula bulungi nnyo tweyungako mukwano gwange mpuliriza.